Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati omuntu amanya ddi nti Kabaka mmanja era omuntu amanya ddi nti sisobola kufumbirwa era omuntu amanya ddi nti ebyobufumbo kambiveeko kanneeyiye. Akati njagala kusookera ku kitundu eky'omukyala. Omukyala otuuka ng'omwana omuwala afumbirwa, okitegedde, ng'afumbirwa omuvubuka asooka ng'amulema, nga bafuna akantu katono nnyo obutakkaanya butono nnyo, omwana omuwala ng'anoba, okitegedde, awo ng'afunayo abamukwana wo nga babiri. Bw'amala okubafuna omwo mw'ajja ate ndowooza ng'owookusatu era n'addamu n'amuwasa. Era obufumbo ne bugaana, oluusi bulimu obukodo, oluusi omusajja amufunye mwenzi, oluusi amukuba, oluusi talina njogera. Kati omwana omuwala ono n'ajja asoberwa. Gwe yasooka bwe yali ne gwazzeeko bw'ali ate abamukwanako batera omulimbalimba, okitegedde. Omanya ddi nti waliwo omwoyo ogukugoba, omanya ddi nti oyina balo gw'otambula naye. Akati ebiseera ebisinga obungi mulina okubeera abagezi. Omanya ddi nti wazaalibwa ne bbaawo era bbaawo afuna obuggya ku bantu abakukwana. Kakati bbaawo batera kuba bassaalongo. Kyokka ssaalongo omukulu abeera Kabaka bulamu, akwefunza n'akuwasa era w'omanyira nti Kabaka akuwasizza. Kasita ofumbirwa n'ozaala omwana asooka, ng'awo abasajja batandika okwebakako babiri. Bbaawo akwebakako, obeera weebase mu kiro, bbaawo mu buliri mwali, ate nga wajja omusajja omulala nga naye akwebakako. Okumanya nti Kabaka ye era ye Ssaalongo omukulu era ye balo. Asobola okukuloosa omu ku muntu eyafa ku kyalo, oba gwe mwabeeranga naye, oba omuvubuka gw'omanyi, oba bbaawo nga yakuwasaako oba nga yafa, oba ekisiwo nga gy'ali akyali mulamu. Ajja bulungi nnyo ne muteesa era n'omuwaako, n'akwebakako nga mumaze kuteesa era ne musanyuka bulungi era ne mumaliriza bulungi. Omuntu eyafa ku kyalo oba omuntu eyafa egindi ng'omumanyi yali musajja, naye asobola okujja bulungi nnyo ne muteesa era n'akwebakako, okitegedde. Kyokka oyawula ddi amajenni n'empewo z'omu nju? Oyawula ddi amajenni ne Kabaka? Ebintu byonna singa ekintu kijja ne kikukozesa nga kimaze kukugoba bugobi oba ne kikuleepinga, n'okuba enduulu n'olwana nnyo n'olwana, naye olaba nti ebintu bikukozesa bikuleepinga buleepinzi, tewali kwekkiririza, tewali kwesalirawo, ago gaba malogo. Era oba olina okeera ennyo ew'omusawo n'akukwatako amayembe, gaba mayembe ga kifaalu, amajenni, kitegedde. Kasita oba nga olumbibwa ebintu ebikukozesa naye nga bya kifuba, olukusanga ne kikkuba engwala n'olwana n'okola ki, ogenda okukwekanga nga kikuliddemu omusajja nga olaba akukozesa ku kifuba. So kakati okwawula amayembe ku mpewo, amayembe ga kifaalu oba amajenni byawula ku mpewo. Empewo omusajja ajja bulungi oba ekisiwo gwe wakyawa najja bulungi ne muteesa era n'ogenda ku buliri bulungi nnyo ne mugenda mu kikolwa. Oba n'osanga abavubuka bulungi, omuvubuka ng'olaba akwegwanyiza akukwana era n'akukwana paka lukkiriza. Oba omuntu eyafa yenna ku kyalo n'ajja bulungi nnyo n'akwegwanyiza n'akukwana era n'omuwaako, biba bya mirembe. Awo ng'omanya nti mpewo. Totawa nagenda ku musawo nti babikwata nti ate majenni nti ate ki, tolibiwangula. Ziba mpewo za mu nju. Kitundutundu kiba kitudde mu kitundu ekyakaggwa ensonyi, kiba kitudde mu kitundu ekyakaseegu. Era kizibu okufumbirwa bw'obaako Ssaalongo nga ye bbaawo, ye mukyala gwe bagamba nti ayina omusambwa gwe. Abasajja bwe bakulemerako be bafa, okitegedde. Omuntu alina bba, omuntu alina bba, kino nkiddamu, omuntu alina bba mu bw'emisambwa ng'ajja n'akukozesa, kizibu okufuna akawuka ka mukenenya. Buli musajja akwebakako, oyo omusajja yamukuleetera wadde ng'abeera wa kaseera, era y'asalawo omuzaalireyo omwana oba nedda. Era omusambo gwo gwe gusalawo nti omuzaalireyo abaana babiri oba omu oba basatu oba bana,
era n'ekiseera ky'omala n'oyo omusajja kabaka yakisalawo, kubanga kabaka akimanyi nti omulya mmere alina okusanyuka ng'aliko n'omuntu mu bw'omubiri, ekyo bakikulekera. Naye kye batakulekera, tebakulekera musajja wankalakkalira. Era buli gw'obeera osuubiriramu yenna omufuuwa mu ŋŋombe, okitegedde? Era abasajja abo kabaka yabaleeta mu bulamu bwo, era olw'okuba nti empewo ye ebeemuleese mu bulamu bwo, oba owulira omwagala nnyo, oba owulira yeewuwo ddala, so kumbe wa kaseera, so kumbe wa myezi, okitegedde? Kati nga mugenda mufumbiriganwa. Kakati kabaka bw'atuuka ekiseera n'agamba nti contract eweddeko gy'obadde olina okuziniramu muzzukulu wange, tugambe nti gibadde myaka 2 oba mwaka, ng'aleetawo olutalo, asobola omukusinkanya ng'alina akawala, oba ggwe n'aleetawo ate akusaba omulala, oli n'akusanga, oba n'aleetawo akasongasonga katono, muva kasonga katono nnyo, bwe muyomba ne mukyankalana temuddiŋŋana. Omuntu aliko amaanyi ago tafumbirwa era tafumba okuggyako ng'amaze kwetereeza. Kakati amaanyi agakozesa gagenda gatya? Ekyo kibonerezo, okitegedde? Kibonerezo. Omusambu okufuuka bbaawo kibonerezo. Omusambu okufuuka bbaawo kye kintu ky'obeera olifuuwa ng'okizza munda mu bukulu. Omusambwa gukuzina okuva mu buto okutuuka ng'emyaka gikuwedde ne gutandika okubuuza ebibuuzo, kasita gukukkuta nga gudda ku bbali nga gukusindikira abasirikale nga batandika okukutulugunya ng'ofa bubi, okitegedde? Si ssanyu, si bya bulungi. Mulekeraawo byesiimiramu, mulekeraawo byeyagaliramu. Omusambu okukola tebwali butonde bwo, omusambu okukola lyali bbanja, omusambu okwefunza kyava ku bajjajjabo kusula lubaale. Emisambwa ne ginyiga ne gigamba katweddiza abaana ab'obuwala, tebalifumbirwa. Abali bazaala tebaligabana ku ssanyu lya muzadde, tebalizina ku mazina ge bayita agakuzaala kujaagaana, tebali bakulisa kukuza baana, tebali bawa makanzu, ne bwe baligabawanga ne bagaleeta ku luggya galibanga ga bulimba, okitegedde? Kibonerezo. Omusambu okukola kibonerezo nnyo nnyo era kitundu kya maziga, okitegedde? Bw'ogayala notakinoonyerezaako olikimalawo otya. Mu maaso owunzika okaaba, owunzika bubi, owunzika bakukyayi, olumala okukozesa nga gukulekaawo, olumala okukozesa buli lw'ogenda okula ng'ofuuka ekisiimuula, olumala okukozesa buli lw'ogenda okula nga gukuddibaga, okitegedde? Omusambwa gulinga bantu, omusambwa gukwagala okyali muto, okyayokya akabina kwekali, okyayina kakkala, okyayina eriiso, kasita ogenda ng'oleeta olukanyanya nagwo gukyawa nga bw'olaba omuntu, okitegedde? Abantu abakozesebwa emisambwa mwebeereremu, muzuukuke, mulina okwetereeza. Kabaka babanja, mulina okuggyawo ekitundutundu kya kabaka eky'obukambwe n'abaddiza obutonde bwammwe. Bw'obanga tofumbirwa kibonerezo, kikolimo, otuddeko amaanyi amasajja, olina okulwana amaanyi amasajja n'ogawa ebyago ne gadda ku bbali ne gakuddiza obutonde bwo obw'omukyala, okitegedde? Kakati obubonero abantu abaliko kabaka n'ebbanja. Kabaka mu bimu ku bintu byakuloosa, tugambe nga akubanja entabaalo naye ng'oloota bakukozesa. Abantu abo baloota nnyo nga baloota nnyo emisiri gya kasooli, baloota nnyo kasooli omufumbe, baloota nnyo kasooli omwokye, buli kimu nja kinnyonnyola. Omuntu omukyala aloota kasooli yenna nga mwokye, nga mufumbe, ng'ali mu nnimiro, oba onoonya
omusajja jjajja w'aba anoonya musajja. Okitegedde nti obutonde bwo Kabaka yawamba buwambe naye Nnaalongo ye asigala akunoonyeza omubeezi. Okitegedde obutonde bwo baba bawamba buwambe. Ekikuloosa Kasooli ddagala lya maama Nabuzaana. Abafumba Kasooli aba anoonya musajja oba singa Nabuzaana akusaba ekijjulo kya Kasooli. Abantu bwe batyo baloota nnyo Kasooli nga bw'owulira omulongo ono babiri. Kitegedde aloota nnyo Kasooli, aba asobola okuba nga aloota nnyo Kasooli. Okitegedde abantu bwe batyo aba aloota nnyo embaga, aba aloota nnyo ng'ali mu kyaki, aba aloota nnyo ba metroni, aba aloota nnyo embaga oba nga abantu beewasa, aba aloota nnyo bafaaza nga bagatta abagole. Kyeki omuntu aloota embaga, embaga etegeeza ki? Embaga eggweera wa? Embaga kyeki era kyaki kyeki? Faaza kyeki? Omusajja akukozesa aliggweera wa? Ensonga ezimu waliwo ebintu bye tuyita entabaalo, entabaalo, obutonzi, obulongo, kaggwensonyi, kaseegu, n'otambula ku musawo, levo y'omusawo eba wansi. Levo y'omusawo erina weekoma mu kumanya. Amaanyi g'omusawo Omuganda ow'ekinnansi galina we gakoma. Lubaale madaala, lubaale alinga Busiraamu. Obusiraamu gy'okoma okubusoma n'obuwanvuya obeera oliyigiriza bamaseehe abakulu wadde ng'emyaka gyo mimpi. Obusiraamu abumanya yennyini bwo, abusoma yennyini bwo. Obusiraamu mu mateeka gaabwo ne bw'okadde wanokuza ekirevu ne kiba ng'ekyembuzi ennume nga tewasoma Busiraamu, osigala akaana kato kakusaaza era akaana kato kakuyigiriza. Ne lubaale bw'ali lubaale atamusomye, atamunoonyezza, atamutabaalidde, atamwebakiriridde tasobola kumumanya. Lubaale si ŋŋoma, lubaale si kkeeranca kwambaza bya musawo, lubaale si kkeeranca kufuuka musawo. Okufuuka omusawo si ye lubaale. Okufuuka omusawo oba ozze kuvumula, oba ozze kujjanjaba, so oba tomumanyi. Amanya lubaale, amukolerera, amwebakirira emyaka n'emyaka. Okitegedde ebya lubaale si bya kukakeeka, si bya wano, si bya mangu mangu, si bya bwereere, si matooke kulya. N'olwekyo waliwo ensonga ezisukka ku musawo ow'ekinnansi eri levo ebaako weekoma, ddala libaako werikoma. Kyova olaba ng'ensonga ezimu abantu abamu abatuddeko olubaale w'obutonzi bazunga ne basaasaanya ssente paka kwavuwala, naye nga tebalina kye bakyusizza mu bulamu bwabwe. Ne babazimbisa kasubi, ne babawangira amayembe, ne babaguzisa ebisolo, ne babambaza ebyambalo ebyenkana eggulu. Oli n'asigala ng'abonaabona ne bongera kwetemaatemamu. Ensonga zino abaloota beegatta, abaloota embaga, aloota nga afumbirwa. Oli n'aloota metroni, emperekeze, faaza agatta. Oli n'aloota ba bishopu, abantu abamwegattako. Oli n'aloota ng'avuga obugaali obwa buli budde. Oli n'aloota endukusa z'ebitooke. Lubaale oyo atuddemu obulongo. Obulongo obwo kye ki? Tulina obulongo bwa mirundi ebiri. Waliwo obulongo obw'oku kika. Obulongo bw'oku kika ogenda bugenzewo omuntu amanyi ebyabalongo, ne muteekawo omwaliriro, ne muyita abaana ne mubasiba, ne mubawunda, ne mubateeka mu bibbo n'otwala eka. Obulongo bw'obutonzi si bwa kukola mu mbeera eyo. Obulongo buba bwa misambwa, buba tebulabika, buba bwa kulubereberye. Obulongo bwo bwe bufuga obulongo bw'okubika. Okitegedde era bwe bukuwa amaanyi ag'okubika. Obulongo bw'obutonzi babuttaanya batya? Era abaana abo obamala otya ab'obutonzi. Era abantu abaloota nga bali mbuto, abantu abaloota nga bazaala, abantu abaloota nga bayonsa, abantu abaloota nga balina abaana, abantu abaloota abakyala nga bali muleba bazaala, kyeki? 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 Obutonzi kyeki? Okitegedde? Mutandulule ebigere mwebuuze.
ebintu bino byonna bye tunyonnyola nga tubikomya mu bbanga mulekerawo okulabira okumpi bikutuukako naye tolitambula kwebuuza lwaki mbiroota. Kyokka ebintu bye muloota bijja bassa. Lubaliwo obutonzi amaanyi gaba mangi, lubaliwo obutonzi akuba bubi, atta bubi, ayavuwaza bubi era kufuula omunkuseere. Lubaliwo obutonzi ensi ekukyukira mu katikitiki kasitoba ng'omulina ku mutwe. Abantu bangi muloota ebirooto ebyo naye oli waba akyalina kaalya tasobola kutandulula bigere n'agenda abuuze lwaki ndoota bangatta mu kyaki n'omusajja, lwaki neegatta n'omuntu eyafa, lwaki x oba omwami wange gwe nalina akomawo mu kirooto ate ne tubeera ffenna mu kikolwa. Kyeki bya bulabe nnyo bye muyita ng'ebyamasanyu. Ozuukuka weefukidde, ozuukuka obuliri butobye, bw'oba wasuze mu mpale ozuukuka etobye, ogiyita mirembe. Olw'okuba tekiruma, olw'okuba okirabye kyabaddewo okke ne wennyamiramu katono kubanga eyabikoze tomulaba. Kyokka bwe wayitawo akaseera n'ogenda ku mirimu n'olaba nga ne weebaka n'enkya ne lulira ekirooto kye kimu ne kidda. Omanyi kye kitegeeza, omanyi gye kiriggweera, omanyi lwaki kikutuukako, era omanyi lwaki okozesebwa emyoyo. Kakati abantu bangi beetuulako ne batatambulira bintu ebyo bye bayita ng'ebyokusaaga, naye bangi tubasanze nga beekoonye nnyo nga n'okumuvumula kizibu. Okitegedde nga kizibu nga tosobola muvumula. Yajeema emyaka mingi aloota emiceere, aloota ebyennyanja ebikalu. Ebyennyanja ebikalu bitegeeza ensonga ezikandaaliridde. Singa obeera ng'oloota nnyo ebyennyanja ebyo ebikalirire oba ennyama nga nkalirire ku katimba, nyama enkalirire ku katimba ekitegeeza ensonga zo zikandaaliridde. Okitegedde ekyennyanja ekikalu kitegeeza ensonga zo zikandaaliridde. Omuceere gutegeeza nti okeereye mu nsonga zo. Waliwo ekirooto ekitegeeza omuceere nga Kabaka Ndawula akusaba piraawo ow'omuceere. Waliwo ekirooto ekitegeeza ekijjulo kya Kabaka Mukasa nti Kabaka Mukasa ansaba omuceere ogutali musiiko omweru ttuku nga kuliko ekijjulo nga bonoga nti ekijjulo kya Kabaka Mukasa kitambula n'omumbo gw'emmere ekyennyanja ekyamuwotokwa nga kuliko n'omuceere omweru. Okitegedde ebirooto byonna bigenda byawukana mu mpa yaabyo kisinzira wakifunye otya. Akati abantu abaloota ekitundutundu ekyo embaga bangatta, ndoota neezina ne gundi buli budde, neezina ne mwannyinaze, ekyo teri musawo alikikolera mukolo n'akimalawo. Okitegedde naye kiggwa kitya? Kyeki kirimu bugazi ki? Owooza nja kutereeza lubaale, naye ogenda mutereeza otya? Omuntu alootagana ebintu ebyo ne bw'oyita abalongo tebatereera, ne bw'oyita abalongo oba oyise bisasiro era ffe tubakwata ne tubasuula eri kuba tebaba baana. Abaana abo b'oloota n'ogenda ku musawo naga nkizza kubanja tuyite kizza, aba abalabye naye process gy'olina okuyitiramu ofune omwana oyo process ki? Okitegedde eriyo yikakati njogere ki? Mwagala kunjogeza bingi. Manyi abantu bakuno balina olugambo kakati bonna basimbye enkonokono bawuliriza kyekyabantamya. Okitegedde oli ayinza okuloota waliwo kuno omuzzukulu omu mukyala yaloota omuntu omu nga amulengera mu lusuku eri mu bitooke. Akati ono ng'ali eno awulira bayimba ennyimba z'abaana, jangu ozina abalongo, biki abalongo twabazaala babiri. Okitegedde naye nga eri mu lusuku alengera omwami amuyita. Okitegedde eno bayimba nnyimba z'abalongo, ono omukyala ali wano alinga alaba firimu. Kyeki abaana okumala kyeki? Oloota ozaala, oloota oli lubuto, oloota oyonsa. Mulimu ababeerawo ng'ennywanto zibaluma, waliwo abalina ennywanto eziriko obunywanto obutono. Mwetisse biki? Ensonga mulizimala mutya? Mulizimala naki? Kubo ki? Mitendera ki? Okitegedde kakati abantu abasinga ebintu babirabira awo nga bya luwewere.
naye tebamanyi ate tebannamanya olaga wa gy'olaga wa gy'ova kyolota kiki. Olina kugamba nti naloota nga ndi mu luumu naye nga mulimu ekitanda neebase naye nga mulimu omukyala nga mulaba addamu eri ensonda bw'addamu eno kyeki. Lwaki omukyala oyo akweyoleka agamba ki? Lwali wakulemberwa bannaalongo oli bamala naki? Baga nti omusambu omukyala gukubanja ng'oli musajja oli gumala naki? Oli gwambaza lugoye n'omaliriza oba oligenda wagunuusulayo? Oligenda n'ogukimira mazzi oba oligutwalira nsuwa? Kati abantu abasinga ku mukulu guno tufuddeko nga tuliko abantu abakulu n'abaana abato. Abaana abato mu ndowooza ne mu ntegeera, abaana abato mu ndaba yaabwe ey'ebintu ne mu ngeri gye bategeeramu, obwongo bwabwe engeri gye babuweerezaamu. Abamu tebamanyi maaso gye balaga, abamu tebamanyi kintu kibatudde ku mitwe, kiritambula kiteera kiriggweerawa. Olina osanga nga amaze googera kigambo, oluusi olina ky'oyogedde olina agamba nti neewuunyizza, gundi agambye bw'ati ne bw'ati, alabika ali bw'ati, alabika alina omuze bwe guti, gundi alabika yeeyisa bw'ati. Naye wali weebuuziza nti ensi yeetaaga muntu asirise, ensi yeetaaga muntu alaba bulabi bintu. Tomanya enkya oyinza okwekanga nga gwe bagamba ekyo. Omanyi lubaalo oyo gy'akuggusa, omanyi gy'oliggweera, omanyi by'oliyitamu okutereza empewo ezo. Ogamba empewo z'okusamiza, empewo z'okukubira eŋŋoma, empewo z'okuteekerera, ogamba omulembe tegwayita. Oza lubaale teyakyuka, lubaale teyaddayo ku butonzi. Enkya teweekange ng'onjagala, ate nga wanjogerako ebya swakaba. Enkya teweekange ng'ate weekyusizza, ng'ate wandineetaaze. Ze ngamba asirise oba yasinga, kubanga abantu olwaleero bwe mwawukana enkya mwandiddamu ne musisinkana olw'ensonga ezimu. Okitegedde? Oyinza okutuuka eyo n'olemererwa n'oga nti naye omusajja ono namuwuliramu ansa kamunoonyi, ate ng'omusajja yawulira omwogerako kino. Okitegedde? Kale nno ensonga eno kansubire nti mugitegedde bulungi, weewaawo sigimazeeyo. Lubaalo n'atudde mu bwaka gw'ensonyi, atudde mu bwaka seegu, naye weebeereremu obanjibwa. Bannaalongo bakubanja, bassaalongo bakubanja, kyokka bwe kinaafuuka ekyessanyu ne kifuuka olutentezi, omusajja n'afuukira ddala omwami wo, n'afuukira ddala balo, n'oyawukana n'abalya mmere. Abalya mmere oli n'akukwana, oli n'ajja mu butalabika n'akubuuza akwagaza ki? Kituufu naawe n'okkiriza nti nina bba wange ajja wakati nga neebase naye si muntu musambwa, n'okikkiririzaamu n'otakifaako kukinoonya kyava ku ki, kyavaawa, lwaki weekiri, lwaki nkozesebwa emyoyo, n'otakinoonya kukimanya. Mukazi wattu nkulabudde, ojja kufa ng'enkejje. Okitegedde? Ojja kufa ng'enkejje. Okitegedde? Si mukwano ogwo banja, si bya bulungi obwo busungu. Okitegedde? Bali bakwegazaanyizaamu. Waliwo enjawulo wakati w'emyoyo n'omuntu akyatudde mu mubiri. Emyoyo gitambula na myoyo, n'ab'omubiri batambula na mubiri. Buli lw'oba ng'olumbibwa ensi y'emyoyo ne musanyuka babiri naawe omulamu, kiweemu akaseera katono nnyo. Bw'oligwa ku ttaka alikuvumula aliba mwana wa mwana. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.